Okay. Neyanziza nnyo mukulu Senkubuge wasuze otya mwasuze mutya mwenna abalabe ba SOT TV mubale kwekumira ku lutimbe. Embale yo tukedde bulungi embeera asimbi nnyo era nga wenjogerera buli omu akedde ku mirimu gye kuba nti akakkalabya sobola okuba nti beteekateekera ennaku enkulu naye nga SOT Media oba n'okugatibwamu ne House of Prayer ffe tuli kwetegekera Vision Night egenda okubeerawo nnaku z'omwezi nga 31 omwezi guno gwennyini. Nkubiriza abantu mwenna abali mu bitundu bino eby'obuvanjuba n'okusukka nti tubeereeyo. Vision Night eno ya njawulo nnyo nga musumba wazajjiranga nti ebigenda okubeerayo ebyamagero bijja kuba bya njawulo nnyo okukira ku myaka eyo gyonna gye tubadde tugendanga. N'olwekyo tugenda kuba nga tweyongera okubajjukiza era n'okubasaba okulabika nti tubeerayo. Mukulu Senkubuge oyogedde ku babbi embuzi bino byabadde mu bitundu by'e Tororo mu town council eya Nagongera mu katundu akamanyiddwa nga Mulanda. Omwami ono ateeberezebwa okuba mu myaka nga 33 ategeerekeseeko erya Ocho Matthew nga ye yabbye embuzi zino. Embuzi zabadde 3 naye abantu bagenze omugwamu ng'azambaza jeans n'engoye ez'enjawulo ng'azituuzizza nga basaabaze era ebifaananyi ndowooza mujja kuba nga mubiraba nti abasaabaze bafunyemu okwekenjeera ne baga nti muntu ky'ono ayambadde n'obugere nga tebulabika bulungi. So ne batemyako poliisi ye Mulanda era kye yakoze kwe kuyimukiramu neba nga omukulu ono emugwikiriza neba nga emuggyako embuzi zino. Embuzi zino yagaye nti yadde naye agezaako kweyiiya ku ssekukkulu lino etuuse era yagaye nti yadde talina kigendererwa nnyo ky'amaanyi naye okusinziira ku poliisi ey'e Tororo baga nti omukulu ono badde bamulinako files endala nazo ze babadde bamunoonyerezaako ez'obubbi nga n'olwekyo abadde ndowooza mubbi wa lulango mu bitundu bino eby'e Tororo. Ensangi zino naddala ennaku zino enkulu ebisolo bye bisinga okuba nti byettanirwa nnyo okubbibwa era abantu abasinga basula bweru. Nejjo nakutegeezaako nti waliwo eyabbye n'ente za taata we wano mu bitundu eby'Embale era nga naye ali mu kkomera wano mu bitundu eby'Embale. So n'olwekyo ebisolo byeyongedde okulabika nti bibbibwa era nga embeera abalina ebisolo basula bweru okulabika nti bakuuma ebisolo byabwe okwetaasa ku babbi abeeyongedde mu Christmas season eno. Awo nga nvuddewo awo mu kibuga Mbale batongozza oba bakuzizza olunaku lwabwe olwa AIDS Day era nga bino byabadde mu Mbale District Headquarters mu Lukobo Hall. Bino ajjukira AIDS Day yaliwo nga lumu mu ggwanga lyonna ne district ez'enjawulo zifuna ennaku ze ziba nga zikola ki zikuza olunaku luno. N'olwekyo Mbale yo bakuza olunaku lwabwe naye nga nnyo bawadde omwagaanya naddala ku baana abawummuze abavudde mu bisulo ne bawaayo endowooza zaabwe abalina akawuka ka mukenenya. Bavuddeyo ne bagaa nti bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo naddala mu kumira eddagala nga bali mu bisulo era kino bagamba nti abasomesa n'abaana bannaabwe batera nnyo basosola era nga okwebbirira okumira eddagala lino bakikola mu bubba ate ne kibaleetera oluusi n'okuba nga ennaku ezimu tebamira ne kiba nga obulwadde buno bubeeyongera. Okusinziira ku atwala ebyenjigiriza mu Mbale District omukyala Lydia Musungu yagaye nti bagezezaako nnyo okwogeraganya n'abazadde obutatwala abaana naddala abato ennyo abalina akawuka ka mukenenya mu bisulo kuba kino kibakaluubiriza okumira eddagala era n'agaa nti abaana naddala abalina akawuka kano abazadde bafengayo nnyo okulaba nti either oba tebasobola batwala mu day schools basobole okutegeeza abakulu b'amasomero balabe engeri ki gye bayambamu abaana bato naye nga abaana babategeeza nti bayisibwa mu mbeera mbi nnyo era nga bagaa nti abamu babalangira nti lwaki baatuuka okwegaddanga okufuna obulwadde naye ng'ate abamu bagaa nti obulwadde buno baabufuna ku bazadde baabwe nga bazaalibwa n'olwekyo nga si musango gwabwe naye nga embeera gye bayisibwamu si nnungi nnyo. Katuwulire omukyalo ono Lydia Musungu ng'annyonnyola ku mbeera eno abaana gye baamugambye. Tulina ekizibu n'abaana ababeera mu masomero ag'ebisulo ng'abazadde tebatogeddeko ne batubuulira nti ono omwana amira eddagala ate mu masomero agasinga obungi ag'ebisiro tetwagala omwana abeere n'eddagala kubanga batera nnyo okuli abusinga
kati tukubira omulanga abazadde bonna ab'abaana bwe baba balwala batubuulirenga oba otya kubuulira abasomesa kubanga waliyo abasomesa batugambye bawandiise wali nti waliyo abasomesa ab'omudomo tebaagala kweka kyama kati tubagamba batubuulire tubeere n'engeri y'okubayamba nga tubajukiza okumira eddagala kubanga ekyamazima eddagala lino libayamba nnyo okubeera n'emibiri nga olumbe terunaagirya nnyo ne babeera nga bali strong ne basoma kubanga tulabyeko abantu abalina olulwadde bwa HIV naye nga babaddewo era bamaze ebbanga ddene bamira eddagala era bakola balina amafamiri era bavuddeyo bakola emirimu. Okay, oyo atwala ebyenjigiriza mu Mbale district omukyala Lydia Musungu ng'annyonnyola embeera abaana abalina mukenenya gye bayisibwamu naddala mu masomero ag'ebisulo. Byebyo mukulu Ssenkubuge, kansuubire nti mutegedde embeera nga bweri mu bitundu bino naye nga okutwaliza awamu embeera y'otusimbi nnyo naddala mu Elgon region bwetyo we biyimiridde. Tweyanzege, thank you so much. Weebale nnyo story y'embuzi